Erinnya lya Mukama lyebazibwe nnyo. Pastor Kuteesa kuva ku Redeemed Church Kirombe Luzira, Kampala, Uganda. Nebaza Katonda akukuumye. Mulundi guli twafundikidde essuula ey'okutaano nga Nuuwa nga yakamala emyaka 5 n'azaala Seemu, Kaamu ne Yafeesi. Kati olwali katweyongereyo mu ssuula ey'omukaaga mu kitabo eky'Olubereberye tulabe ebyaddirira. Olunyiriri olusooka, abantu bwe basooka okweyongera ku nsi ne bazaala abaana ab'obuwala, abaana ba Katonda ne balaba abawala b'abantu nga balungi, ne bawasanga abakazi mu bonna be baalonda. Mukama n'ayogera nti omwoyo gwange teguwakanenga na muntu emirembe n'emirembe, kubanga naye gwe mubiri, naye ennaku ze ziriba emyaka 12. Ssuula ziri ezisoose tulabye nga Adamu afiira ku myaka 9. Tujja ntulaba nga gyeyongera okukendeera. Seezi, Yaledi. Kaakati mu ssuula ey'omukaaga Mukama agamba tajja kuwakana na mwana wa muntu. Agamba naye ennaku ze ziriba emyaka 12. Eri waggulu tulabye nga bazaalira ku myaka 3, myaka 8. Naye kati ennaku zino nti omuntu bw'asukka 5 bw'azaala kiba kyamagero olw'obuwangaazi okuba nti bw'asalibwako. Olunyiriri olwokuna mu ssuula ey'omukaaga mu kitabo ky'Olubereberye lugamba nti mu biro ebyo waaliwo abanefuli mu nsi, era oluvannyuma abaana ba Katonda bwe baayingiranga eri abawala b'abantu ne babazaalira abaana. Bano be bamanyi abaasooka edda, abantu abaayitiikirira. Mukama n'alaba obubi bw'omuntu nga bungi mu nsi, na buli kufumiitiriza kw'ebirowoozo eby'omu mutima gwe nga kubikwereere bulijjo. Mukama ne yejjusa kubanga yakola omuntu mu nsi n'anakuwala mu mutima gwe. Mu lunyiriri olw'omusanvu, Mukama n'ayogera nti ndisangula omuntu gwe natonda okuva mu nsi, okusookera ku muntu, n'ensolo, n'ekyewalula, n'ekibuuka waggulu, kubanga nejjusizza kubanga nabikola. Naye Nuuwa n'alaba ekisa mu maaso ga Mukama. Haleluya! Kuno kwe kuzaala kwa Nuuwa. Nuuwa yali mutuukirivu nga talina kabi mu mirembe gye. Nuuwa n'atambulira wamu ne Katonda. Olunyiriri olw'10, Nuuwa n'azaala abaana 3, Seemu, Kaamu ne Yafeesi. Ensi n'eyonooneka mu maaso ga Katonda, ensi n'ejjula eddalu. Katonda n'alaba ensi ng'eyonoonese, kubanga ekiina omubiri kyonna kyali nga kimaze okwonoona ekkubo lyakyo ku nsi. Kitalo. Olunyiriri olw'13 lugamba nti Katonda n'agamba Nuuwa nti ensi enkomerero ya buli ekiina omubiri etuuse mu maaso gange, kubanga ensi ejjudde eddalu ku lwabwe. Kale laba, ndibazikiriza wamu n'ensi. Weekolere eryato n'omuti goferi, osalengamu ennyumba mu lyato, osiige munda ne kungulu envumbo. Bw'otyo bw'okolanga emikono 300 obuwanvu bw'eryato, n'emikono 5 obugazi bwalyo, n'emikono 3 obugulumivu bwalyo. Osalangako ekituli ku lyato, era ng'omukono gumu bw'olimala waggulu n'omulyango gw'eryato
oguteekanga mu mbiriizi zaalyo, okolanga eryato nga liyina ennyumba eya wansi n'eyokubiri n'eyokusatu. Nange laba nze ndireeta amataba ag'amazzi ku nsi okuzikiriza ekiina omubiri kyonna ekirimu omukka ogw'obulamu wansi w'eggulu. Buli ekiri wansi kirifa, naye ndiragaana endagaano yange naawe. Oliyingira mu lyato ggwe n'abaana bo, ne mukazi wo n'abakazi b'abaana bo wamu naawe, ne mu buli kiramu mu birina omubiri byonna, bibiri bibiri mu buli ngeri by'olireeta mu lyato, biryoke bibeere ebiramu awamu naawe, biriba ekisajja n'ekikazi. Mu bibuuka mu ngeri yaabyo, mu nte mu ngeri yaazo, mu buli ekyewalula eky'omu nsi mu ngeri yaakyo, mu buli ngeri bibiri bibiri birijja gy'oli, bibe ebiramu. Naawe weetwalire ku mmere yonna eriibwa, ogyekuŋŋaanyize eriba mmere gy'oli ggwe nabyo. Nuuwa n'akola bw'atyo nga byonna Katonda bye yamulagira, bw'atyo bwe yakola. Mukama yeebazibwe. Olwaleero katufundikirira mu ssuula ey'omukaaga, tuddemu mu ssuula ey'omusanvu tulabe ekyaddirira. Weebale kuwaayo budde okuwuliriza ekyawandiikibwa.